Oh yes, nkwaniriza nenkobaza okubango twegaseko ku Lugomvi's show. It's a Sunday, josinzira okubeera ngo tulaba mwebali nnyo mwebali ddala abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo namwe abali ono munda mu ggwanga erya Uganda. Ebiseera ebisinga obungi ntunuulira ebintu nenfumiitiriza nembuuza nti enkya yange egenda kubeera etya. Njagala okusooka okuyozaayoza abalina enteekateeka, abagudde mu mukwano, abafunye abaagalwa, be bagambye nti bagenda kubanjula, be bagambye nti mugenda kwanjulwa oba kwanjula, abateekateeka embaga, mwenna nja kubayozaayoza. Ebiseera ebisinga obungi okufuna omuntu akwagala kyangu, naye okufuna omuntu akugumiikiriza kwe kusoomozebwa okusinga obungi. Abantu abasinga obungi ab'ekyawa n'abawukana si lwakuba nti babeera tebeeyagala, naye babeera tebasobola kwegumiikiriza. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga eyitibwa okugumiikiriza omuntu gw'oyagala. Abantu bangi tubaagala, abantu bangi baagalwa, naye ekibuuzo ekiriwo nti abantu bameka be basobola okugumiikiriza? Omwami gw'olina gw'ogamba nti oyagala nnyo, bw'okola ensobi 10 asobola okugumiikiriza n'agamba newankubadde wano yasobeza, newankubadde nti wano kyatambudde bwe ki naye nsobola okuba nga mugumiikiriza. Njagala okubuuza omukyala, omwami we osobola omugumiikiriza? Njagala okubuuza omwami, mukyala we asobola okusobya n'omugumiikiriza? Okusoomozebwa kwe tusinga okuba nakwo bakuyita kufuna advisors, kusaba advisors. Abantu b'osabamu okuwabulwa, abantu b'oyagala bakubuulire kiki oba ogenda okuzaako mu bufumbo, balina ensonga zaabwe ezibasumbuwa. Naye ekibuuzo ekiriwo nti gwe nga gwe kiki owulira mu mutima gwo? Omuntu we bw'omutunuulira kiki owulira? Abasinga abantu kibaviddeko kubanga beetima amajambiya, ekibaviddeko kubanga obaoliawo beekyawa mu mbeera enzibu ddala, kwe kuba nti buli kaseera basaba okuwabulwa. Oli n'amugamba nti tolina kubanga omukyawa, temulina kubanga mwawukana, ne mubeera mu bufumbo kubanga bali banaabalaba batya. Ekimu ku kivuddeko ettemu mu bufumbo, ekivuddeko ettemu mu mukwano, ekivuddeko embeera embi n'okweswaza, kwe kusooka okukulembeza embeera y'abanandaba batya. Bw'owulira ng'omuntu gw'olina olaba temukyalina nkwatagana eri awo, temukyasobola kubeera mwena, like it or not, tewali kyakkola. Nze nzikiririza mu mbeera nti kiganye. Mu bulamu bw'ensi eno seesiba ku bintu, ekiganye kiba kiganye. Omuntu gw'olina bw'otuuka akaseera n'owulira nga muli mu kkaka, bwe mukakira ku myaka 4, bwe mukakira ku myaka 5, ku myaka 6, ku myaka 7, ekibuuzo ekiriwo nti emyaka 20 ejja maaso muneegumiikiriza nga ku myaka 7 kiganye. Abantu bangi tubalaba batambula, abantu bangi bali mu maka gaabwe nga amaka gali kwoleka ga goloofa, balina n'abaana, naye nga baasemba okwagalana n'emyaka 20 emabega, emyaka 15 emabega, emyaka 10 emabega, nga bashiyalinga nnyumba naye nga tebakyagabana na bisenge. Abantu bangi bendabye era abantu bangi bemmanyi nga balungi bagagga balina buli kimu, naye nga tebakwatagana wadde okutula mu mmotoka emu, nga ne bamuyita ku mikono ne mugamba tuyisa omwami n'omukyala gundi bajja kujja, naye nga kyekifaananyi kye balaga. Tewali kinyiga, tewali kisoomooza, tewali nakikaluubiriza ng'okukera ku makya ne bakubalira nti oli mufumbo, naye ng'oli mu bufumbo mu bifaananyi. Ne bagamba nti omukyala oyo alina omwami naye nga mwayawukanadde emyaka mingi emabega. Ne bagamba nti omwami oyo alina omukyala naye nga mwayawukanadde emyaka mingi emabega. Kinyigiriza. Opportunities zonna ze wandibadde nazo, buli kintu kye wandikoze obeera ojajingibwa ng'omufumbo. Naye mu kujajingibwa ng'omufumbo kyokka nga ate jjukira toli mufumbo mu mazima. Mu ndabika n'ebifaananyi olaba ng'omufumbo, naye nga mu bikolwa n'embeera eza bulijjo tokyali mufumbo, mwayawukana emyaka mingi emabega. Ekibuuzo ekiriwo, tufuna ki mu kwerimba nti twagala? Tufuna ki mu kwerimba nti twagalwa? Lwaki ekiganye tetukkiriza nti kiganye ne tunoonya ekinaatambula? Bw'obanga tunafuna mbeera ejjoga nti oba oliawo nsobola kubeera noono, nsobola kubeera bwe nti, nsobola tambuza bwe nti obulamu bwange, noonya kiki osobola okuba nga okola ekikuwa emirembe, ekikuwa essanyu. Abantu bangi bagamba nti mwami Lugonvu, nze ebikwatagana n'omukwano nasooka ne mbiwummuza paka lwe naawulira nga nfunye omutuufu. Oli bulungi. Bw'owulira tewali muntu agenda keera ku makya kumanya mbeera gy'olimu. Era bano abantu abakera ku makya nagamba nti awezze emyaka 30, emyaka 35 tofumbirwa, tannayagala, tannafuna mutuufu. Okuweza emyaka 35 nga tunnafumbirwa, naye ng'okyetegereza kisingako okufumbirwa ku myaka 25, ku myaka 26 ne bakutemako emikono, ne bakutema amajambiya nga muganya okukwatagana. Ne bw'oba nga wafumbirwa,
n'owulira ng'embeera gye mulimu yakkaka buli kimu mukigezezaako buli kimu mukikoze naye nga biganye okutambula. It's better ogamba nti wadde mbadde mwagala nnyo wadde tubadde ng'aboolyawo nga twafumbirwa n'abantu nga batumanyi naye tekijja kusoboka. Era nze ndaba abantu bangi n'agamba nti sisobola kufumbirwa musajja nga tetuneekuba mbaga nga sinamulaga bazadde bange, sisobola kubeera na musajja, sisobola gwa mukwano na musajja nga sinamulaga bantu bange, sinamulaga mikwano, tannankuba mbaga sigenda we. Well and good. Ekibuuzo ekiriwo nti omuntu oyo gw'oyagala akutwale mu kyaki oba omutwale mu kyaki, mukuba ebirayiro mu bulungi ne mu bubi, mu bugaga ne mu bwavu, mu kufa ne mu kuwona, nze gwe ngenda okubeera naye. Ekibuuzo ekiriwo nti waategedde oba osobola ogumiikiriza embeera ze oba oliwo okukola mannya. Embaga nnyingi tuzibaddeko ne bazisamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi ne bakuba ebirayiro n'amutunula mu maaso nawe n'atunula mu maaso ne bamwenya nga bwe kimugamba nti kigenda kubeera bulungi. Bamala ebbanga lya mwezi gumu, bamala ebbanga lya myezi 2 myezi 3, ogenda okuwulira nti abantu babagundi ne gundi bayawukanye. Lwaki tetulemaganira eno wansi mu mbeera ey'okwezimba n'okwetegeera okusinga okusooka okulimba ne Katonda ne tugenda mu kyaki abantu ne bakuŋŋaana ne tusaasanya ensimbi ne tubawa emmere ne tubawa buli kimu, disco n'ekoona, beefanye ne bakoona, aba vibes ceremonial events ne batimba omukolo ne gubeera massive. Kiruma nnyo okuyita ebbanga ttono ne bagamba nti yagenda okulaba ng'omukazi ebirowoozo bye birala nnyo, yagenda okulaba ng'omusajja ebirowoozo bye birala nnyo. Lwaki tewasooka kwetegereza birowoozo ebyo n'ebikolwa ebyo nga tunaba kubanga omuyingira? Nze abantu bangi akeera ku makya naga nti omusajja gwe nafuna tamalaako mu kisenge, omukazi gwe nafuna alina obuzibu. Lwaki walinda okumala okugenda mu mbaga? Lwaki tewasooka kumanya bizibu bya bbaawo oba bizibu bya mukazi wo? Fine, oli ajja kugamba nti nze eddiini tenzikiriza kukola ekyo. Kaakati mugume bwe bange eddiini tekukkiriza gwe courtship ye kulaga kirala. Abategeera courtship n'abataagala kutomera n'abataagala bizibu biddako kabanoonye kye basobola okukola. It's better ogenda mu mukwano n'omuntu, okufumbirwa omuntu oba okuwasa omuntu ng'otekedde nti omuntu gw'owasizza musobola okugumiikirizika. Omuntu atasobola kugumiikiriza atasobola kubanga agumira ebizibu byo n'okusoomoozebwa ku n'obunafu bwo, kubanga mu bulamu bw'ensi eno togenda kufuna musajja atuukiridde like it or not. Mu bulamu bw'ensi eno togenda kufuna mukazi atuukiridde like it or not. Abantu bano buli omu alina weakness ze, naye bw'onaawulira lugonvu nagamba nti oyo nno gw'olaba gwe wafunye nti alina obuzibu bwe buti ne bwe buti, towuliriza bigambo bya lugonvu, kubanga n'owa lugonvu alina ebizibu bye gwe byotasobola kugumiikiriza. Kati ali n'owa alina ebizibu byesobola kugumiikiriza. Naye ekibuuzo ekiriwo nti bw'okompeyaringa ebisoomooza n'obigattagatta n'ebirungi by'alina biriwo ebisinga. Bw'abanga mukazi wo obanga wabbaawo ebirungi by'alina bye bingi okusinga ebibi bye, genda n'ebirungi bye, kubanga kisingako. Togenda kufuna musajja nga ali 100% perfect, togenda kufuna mukazi nga ali 100% perfect. Ojja kumufuna nga muyonjo, ojja kumufuna nga mukkakkamu, nga talina mutawaana gwonna, naye nga si mukozi. Ekibuuzo ekiriwo, ebyo ebisoomooza mukazi wo gw'olina by'alina osobola okubigumiikiriza? Bwe kiba nti ye bali bye bagamba tobiwuliriza, mukazi wo tewawasiza kyalo, omusajja wo tewafumbirirwa kyalo, naye abasinga olugira nga nti kaakati nabadde njogeramu ne ssenga wange, nabadde njogeramu ne maama wange, naŋŋamba omusajja gwe wafuna, naŋŋamba omukazi gwe wafuna, wawasa wakika oba wafumbirwa wakika? Omusajja abantu bano abatuwa amagezi n'abatuwabula n'abatugamba tukolewe tuti, oyo gwe wafuna si mulungi, oyo gwe wafuna mubi. Yes, mubi ku ye naye si mubi ku ggwe. Y'ensonga lwaki osanga nga muli baaluganda naye ng'omukazi muganda wo gwe yawasa tosobola kumuwasa, ate nga naawe gwe wawasa tasobola kumuwasa. Buli omu alina ekimuwoomera, buli omu alina ekimunyumira. Gwe bw'otunuulira ebiri ku mukazi wo obyagala, osobola okugumiikiriza okusoomoozebwa kwe? If yes, abasigadde beenenye. Tuli ku Malakai Ecology, akafuwa amakula, akafo ak'omulembe. Leero mwe twakoledde twaze eno Kitende ku luguudo lw'Entebbe.
tuli ku Malakai bw'obanga oyagala kuwummuza ku birowoozo oyina muntu oyina mwagalwawo oyagala kubanga muwummuzaako ebirowoozo mutwaleko mu kafo ak'enjawulo era akafo akalungi mutwale ku Malakai Ecology togenda kubanga wejjusa balina ebisulo ebirungi ebintu byawe byonna bya njawulo ebintu byawe tukamu n'owulira ng'otuuse mu kafo akalungi abantu bakajjumbidde abantu bakaagadde abantu banyumiddwa ekifo kya Malakai Ecology kubanga kirungi buli atuuka yalagirira munno oyinza okuba ng'oli bweru n'ogamba nti bwe nzija Uganda njagala kusooka kubanga ngendako ku Malakai Ecology bajja kukwaniriza ate nga balina ebisulo ebirungi bayonjo obeera mu nsiko ng'oli mu kibira bintu bya cottage osula mu kayumba nga kakoweka nga bw'olengera wano wennyini osula weka tewali gamba nti ate kaakati ono agenda kugira tetumanyi lumu namba 3 lumu namba 4 obeera mu cottage nga yewe kati ebisale bya biri wansi ebyokulya bya birungi balina swimming pool balina ewantu wayonjo in fact security yawe nungi gulugulu ate nga basaba sente beba Malakai Ecology bw'obanga oyagala okubebuuzaako olina kyoyagala okumanya oyagala kukola booking esimu yabwe yawo wansi eyitawo mu scroll okisobola okubanga oyogerezeganya nebadde ku Lugonvizi show naŋŋamba nti Malakai Ecology kafo ka mulembe ojja kubanga ate obawuliza bulungi esimu ezo bw'ozeekwata obulamu bugenda kubanga butambula bulungi ebitusomooza bibeera bingi naye twetaaga okubanga tuwummuzaako kebirowoozo noga nti kakati ngenzeeko mu kafo oba oli awo akagenda okumpumuza ebirowoozo esimu ze zolengera mu scroll wansi osobola okubira manager Angela, she's a beautiful lady ayogera bulungi ajja kukubuulira kyolina okubanga okola oba okubira omukyala Janet naye ajja kubanga kwata ate ziri ku WhatsApp musobola okubanga muwuliziganya ne obanga oli wabweru wa Uganda n'okola booking ogenda okudda ennyonyi okujja ku kisaawe Entebbe nekuleta buteteevu ku Malakai Ecology ate nga balina service ndi bw'obanga wakatuuka ng'ovudde bweru nga wakatuuka Entebbe basobola okukuweereza van nejje neekupiikinga nekuleta butereevu wano nga totaddemu ssente endala zonna ganti ate kaakati mbulidde wano obagamba bugambi nti ntuuka mu Uganda ssaawa bwe ziti mbadde njagala mujje munnone era ojja kubasanga nga bwe bali ku kisayo nga bakwaniriza bulungi bakuvuge bakulete ku Malakai Ecology owummuze ebirowoozo soke wejjeko stress y'omuzira stress y'amawanga ag'ebweru atodde mu regaining ebuto beba Malakai Ecology mpozi nenkujukiza banafu aba Maria's Cargo bw'obanga oyagala kutambuza byamaguzi okubijja mu ggwanga erya China tewakyali kuwannanya COVID-19 wadde nga waali business zikyatambula bwekwate Maria's Cargo bagenda kuyamba okutambuliza emaaliyo nga bagijja mu ggwanga erya China batuula Guangzhou yewali yafeesi zaabwe enkulu naye nga balina offices ne zi warehouse okwetola China era mu buli province aba Maria's Cargo gye bali bajja kubanga bakuyamba balina kye bayita group shipping bw'obanga olina ebintu bitono weetaaga okubanga obireta kikwetagisa kubanga otika container namba ogamba nti nze nyina maali yange ya bukadde bwe buti nyina maali yange ya bukadde bwe bati ne bakugatta wamu emaali yo neetuuka mu ggwanga erya Uganda waliwo abagamba nti emaali bagikwasiza mu Mbaasa ba Maria's Cargo bagikuleetera paka mu kibuga Kampala ate waliwo agamba nti nyina ezisuubula naye sinafuna zigenda kubanga zitambuza emaali yange bagenda kuyamba ogikuleetera Uganda wano osasule ng'emaze okutuuka waliwo abagamba nti simanyi bya Uganda Revenue Authority sirina tiini namba nyina okusasula omusolo mu Maria's Cargo bajja kuyamba okuwa clearing agent agenda okuyamba okubanga akusasulira omusolo nawe ng'osasula kyolaba butereevu nnyo ng'oli naye ate bw'obanga osindika ensimbi ebweru wa Uganda ng'ozitwala mu ggwanga erya China sente nga bw'ozisindise bw'obanga obukadde 20 bwe zigenda okubanga zituuka tewaligamba nti ate kaakati kyaji eziri ate kaakati tusindikira bwe ti Maria's Cargo yekikola yokka bw'obeekwata bijja kubanga bitambula bulungi sobola okubanga ogira n'omukyala Maria ali butereevu mu ggwanga erya China Guangzhou gy'atuula esimu eyo gy'olengera wansi mu scroll obulamu bugenda kubanga bukwangwira kakati tutandise kubanga ensi eno tuli mu kibayita global village obeera mu nsi naye ng'olinga ali mu kyalo ng'ali mu ggwanga erya Uganda yogerezeganya lya China waliwo abagamba nti kaakati ntandikirawa simanyi bwe ntandika kusuubula weekwate mukyala Maria ajja kubanga asobola okuwa supply omulungi supply omwesigwa ajja kuyamba okubuulira nti byoyagala oyagala by'amasannyalaze oyagala byakwewunda oyagala ngoye oyagala nga toyagala ki akubulire nti kaakati ogenda zisanga akatale bwe kati ogenda zisanga mu province wet oba ne wano bw'omwekwata obulamu bugenda kubanga ate bukwangwira beba naffe aba Maria's Cargo enamba y'essimu nkugambye weeri awo wansi osobola okubanga ogiraba ku lw'omukolo omulungi weekwate vibes ceremonial events ojja kubasanga Makerere ku Ham Towers batula ku level ey'okusatu beekwate bakuyamba okutimbira omukolo gwe gubeera mulungi balina aboogezi b'oku mikolo abalungi ate nga balina public address system ennungi beba naffe aba vibes ceremonial events bali Makerere
ku Ham Towers opposite Maka University main gate bali ku level ya kusatu ate ng'essimu okwogera nabo aba Vibe Ceremony Events essimu weri wansawo osobola okubanga ogiraba noyogerako nabo nobaga nti bannange mbadde nnyinayo omukolo gwange muyinza kunsaba ssente zitya bajja kubanga bakuyamba okulungamya n'okuteekateeka obulungi n'olwekyo beekwate naye nga balinamu okusomozebwa abalinamu enkeka leero tuli mu love talk naye kiruma nnyo okubanga owasa omukazi naye nga nawe kennyini okimanyi nti bannange oli kisasi kimu kinyuma nnyo okubanga ofumira naye ng'okimanyi nti oli mukyala naye olina ebikubulako endwadde nnyingi ezitujje mu sheepu yaffe endwadde nnyingi ezitulemeseza okubanga tusigala nga tuli basajja abaddala eziremeseza abakazi okusigala nga bakazi abaddala ate nga zisobola okuwona naye abasinga tetwefaako n'olinda omukyala n'anoba n'olinda omusajja n'agenda oba n'akusuulawo ng'ate wandibadde osobola okwefaako ne weerwanako n'otereeza obuzibu bw'olina oba okusomozebwa kw'olina nga weekutemusa wa AGNES ojja kubanga omufuna ennamba y'essimu weeri wansawo mu scroll etambula eya musawo AGNES mukubira omugambe nti musawo ndi musajja naye ntambula eddakiika 2 ndi musajja naye ndi kisasi kimu ndi musajja naye enseke zaazibikira nakozesa nga masturbation n'abakazi bennyini ajja kubanga abayamba waliwo abaami nga wali bulungi ng'oli ku nnomo naye n'ogenda ng'okendeera mu size musawo AGNES mwekwate ajja kubanga akuyamba essimu weeri awo wansi mu scroll ojja kubanga ate omukubirako omwebuuzeeko ate ajja kubuulira ekituufu ky'olina okubanga okola kyemumanyiiko nti endwadde gy'atagenda kukolako era akugamba nti eddagala eryo siriyina oba obuyambi bwe sibulina eddagala yalyefumbira n'okubanga alyetabulira ate ng'akola service delivery n'olwekyo tekikwetagisa kubanga ate ogamba nti nve ku mulimu gwange ate no ajja kubanga alikutuusako wonna wooli. Tubadde tunuulira ensonga ez'omukwano nga twebuuza nti omuntu gw'oyina omukyala gw'oyina girlfriend gw'oyina omufiyansi wo gw'oyina gw'oteekateeka okuba ng'owasa oba gw'oteekateeka okufumbirwa osobola okugumiikiriza ebisoomooza by'ayina oba otunuulidde n'embeera y'okungulu wano gy'ogamba nti nsobola okugigumiikiriza naye ayina ebisoomooza ebibye nga ye osobola okubigumiikiriza bw'akeera ku makya n'aba ng'ayina obuzibu buno ne buno osobola okugumiikiriza obuzibu obwo bw'ayina oba ogamba bugambe nti nze mutunuulidde kirungi ky'ayina. Waliwo abantu bangi ng'atunulidde mulimu gw'oyina nga singa guggwako naye agenda abantu bangi ng'atunulidde bulungi bw'oyina ng'atunulidde kabina kayina atunulidde figa gy'olina nga singa biggwawo abeera agenda. Ekibuuzo ekiriwo omuntu gw'oyina osobola omugumiikiriza bw'oba tosobola kugumiikiriza weaknesses z'abalala weerabira okuyingira omukwano kubanga buli muntu alina ebizibu bye buli muntu alina weakness ye buli muntu alina okusoomoozebwa kwe naye ekibuuzo ekiriwo nti gwe omulungi andaba osobola okugumiikiriza ebisoomooza omwami wo osobola okugumiikiriza ebisoomooza mukyala wo oba fiyanse wo if no I think wandibadde osooka n'okivaamu kubanga mu bulamu tutambulira mu kugumiikiriza bye batukola bibeera bingi ebisoomooza obuzibu bubeera bungi naye noga nti ate naakola ki tumuleke nti muleke ne baga nti bba wakola kino ne kino mukyala wakola kino ne kino noga nti muleke tunuulira zaabu gw'ayina omugati n'ebisoomooza by'ayina bw'abanga zaabu azitowa kilo 10 ng'ebisoomooza bizitowa kilo 8 genda naye togenda kufuna mulungi oba ali perfect 100% never. Nabagamba nti buli lwa Sunday mu nteekateeka ya love talk tujja kubanga tufunayo abamu ku bannyinaffe ne baganda baffe abaga nti njagala kubanga oba oliawo nva mu bwannamunigina njagala kutandika kubeera kuno omwagalwa wange abamu bali mawanga g'ebweru naye yagenda ogenda omwami n'amugamba kakati todda nawasiza oyo tokera ku makya kaaba kubanga manya nti yatagenda kubeera uwo omusajja akera ku makya nagamba nti kogenze ebweru olwawo ngenda kuwasa sigala ku mirimu gyo kubanga ne bw'onaabeerawo nga wakuwasa ajja kuwasa ebyo abigamba kubanga akimanyi tosobola kubanga okola ki okomawo naye agamba nti bw'otadda mwezi gujja ngenda kuwasa ayagala oleme kwekanga ng'omusanze ayina olowooza yakamufuna. Bangi abakyala n'abaami bangi baganda bange baviiriddwako abaagalwa bwabwe mu mbeera bw'etyo omukyala bw'agenda ebweru n'afuuka ekirala omwami bw'agenda ebweru n'afuuka ekirala oluusi gw'alese Uganda n'afuuka ekirala naye buli mbeera ejja mu mukwano buli mbeera ejja mu relationship gitwale nti yabadde yina okujja tokaaba maziga omuwonye bw'akeera ku makya n'akusulawo kubanga oli mwavu sanyuka ate okole nnyo bw'akeera ku makya n'akusulawo kubanga tewasoma sanyuka
bwakera kumakya nakusulawo kubanga oli muzigo mupangisa ngaafunye yazimba sanyuka onaagenda okuzimba nga taliwo yabadde ajjekwa aze kwagalako bintu njagala okubanga tuwayo bannamukisa nga 2-3 okubanga banoonya abaagalwa baabwe njaga kusaba bw'oba ng'oli mwami nga weetaaga okuba ng'ova mu bwasingo ogende mu kubayita 2 kaakati tutuuza mu kanyumiro ake nabinoonya onoonye mu bantu bengenda okulaga ani gwosobola okugamba nti oba oli awo onoosobola okuba nga ngenda naye bantu balamu bantu balungi they are beautiful leero nyina bakyala beereere bengenda okuba nga ate nkuwako onaku olwaleero tulabe baagala bisaanyizo ki bw'owulira ng'oyitawo enamba y'essimu ojja kuba nga ate ogifuna kubanga bazigaba n'olwekyo nja kukusaba obeere nga okwata olupapula n'ekkalaamu ate owulira ebigambo byabwe owulira nga oba oli awo is good for you ngoga nti owaayi ate kaŋŋende n'ono katusooke ne mukyalo ono sina mukyala naye muwala cause ali myaka 25 yes ayagala omwami yali wakati w'emyaka 25 n'emyaka 30 agamba nti alina abaana 2 muntu mulamu alina empisa ayagala kusetolinga mu kaseera kano katusooke tumufune ate tulabe biki byatugamba ndi wano nenoonya omusajja ali mu myaka atandikira ku myaka 25 mpaka ku 35. Okay. Musajja nga musiraamu omutabuliki tatawaana omufumbo tatawaana nze nina emyaka 24 nange ndi mukyala musiraamu nayo kabebi kange kamu yagala omusajja atasusa abaana 2 ng'alina abaana 2 oba mubanga talina yagala omusajja nga ali hard working kuba nange ndi mukyala mukozi nze siri mu Uganda ntutiise nga siri mu Uganda emyaka ngeena siriyo naye njagala omusajja nga mukozi ng'ate mwesigwa omusajja ali ready okusetolinga atali ready tatawaana kunsindikira message. Okay. Bw'oba nga akyali mu masaali ge tatawaana njagala omusajja nga ali ready okusharinga naye ebizibu ebirungi ali ready okugumira embeera njagala omusajja ali ready okuuma akatono kennina naye nange okuuma akatono kennina njagala omusajja agenda okumpesa ekitiibwa mu bakadde bange agenda okunzijayo mu kitiibwa ntegeeza okumpoowa kukyala ewaffe kyekyo ye musajja gwenjagala. Namba y'essimu ayagala okunfuna nfuna ku WhatsApp namba eri 0750 87 78 46. Okay. Njiddamu eri 0750 87 78 46. Namba yange eri ku WhatsApp. Oli ku WhatsApp. Serious tatawaana. Okay. Akyali mu masaali mu mikyakalo tatawaana. Naye nga njagala omusajja ali ready okunjagala nga bwendi nasanyuka. Akatalekeka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye abadde atubulire namba y'essimu ya Uganda naye agambye osobola okubanga omufuna ku WhatsApp eya 0750 87 78 46. Ojja kwogera ku nsonga ya tribe kabira oyinza gamba nti nze saagala waggwanga bweriti kubanga otubulire nti toyagala mutabuliki oyagala nga musiraamu naye nga si mutabuliki naye ate bwe kituuka ku tribe embeera eri etya? Nze ndi mukyala musoga ow'engabi tatawaana ye mami wange abakojja wange. Okay. Ow'enjaza tatawaana babrother wange kuba nze ndi wanjaza ndi mukyala musoga. Saagala musajja mumpi, saagala musajja mumpi, saagala musajja mutabuliki, saagala musajja munene, njagala musajja nga musiraamu. Okay. Ojjako nga nti oli musiraamu nga tofudde ku kya tribe. Njagala Muganda oba Musoga.
Muganda oba Musoga. Okay. Webale nnyo. Enamba y'essimu oba ng'oyagala okumufuna agambye nti ayagala Muganda oba Musoga. Agambye ayagala omutabuliki tatawaana. Omutabuliki tatawaana. Enamba y'essimu agikuwadde ya 0750 katufuneyo omulala ng'omu babiri oyo osobola okuba ng'oyogerako naye ate nolaba. You never know, ebintu bitandika bwe bityo. Nze nja kulya emikolo waliwo ne gwe nalidde dda. Yaŋŋamba nti kintu nga ate banvuze speed naye kaŋŋenderawo ne ŋŋamba nti bw'obanga omufunye nga mwetegedde better to go okusinga ogamba nti ate kati kaninde kino ninde bw'obanga mwetegedde mutambuza obulamu. Katusooke tufune ono tulabe kyatugamba ate ye. Mr. Lugomvu gyebaleko ssebo. Amannya agange nze Nasuna Amina. Okay. Nina emyaka 25. Nina abaana 2. Njagala omwami. First of all, ananjagala. Nange mwagale. Kirala njagala omwami ayagala ennyo enkulaakulana. Okay. Ekirala njagala omwami ali presentable. Ayagala abantu atayisa bubi banne. Atayisa mu bantu maaso. Kale nga naye awulira asaanidde okubeera omwami w'omuntu. Okay. Oba obuvunaanyizibwa. Enamba yange ey'essimu eri +256 +256 75 40 02 then ino sembyayo twera 0752 yes 04 okay 00 then 22 okay eri 0752 2 04 njisome bulungi 0752 04 00 nesembya ya 22 nayo eri ku WhatsApp. Akade kacyatumala tufuneyo obomu nkakasa nti mu bano tujja kufuna mu oboli yawe ojja kufuna mugoga nti oyo asobola okubeera muntu wange asobola okufuuka omwagalo wange ne tuzimba mpola mpola omukwano ate obulamu ne butambula ogenda okulaba nga mukoze famire ne muga nti nejjukira bwe twefuna nti nzijjukira nti gujjukira bwe twefuna nti nzijjukira obulamu ne butambula katulaba ono ate ye atugamba atya mwannyinaffe. Mr. Lugomvu nkulamusizaako ssebo nange bwentyo semperezaayo Mukama akutoweera omukisa ekyamazima bw'oyogera ddala tuwulirira ddala ate era tutegeerera ddala ebigambo byo abamu twali tukooye eno gye tuli naye olw'ebigambo byo tebitulese kyekimu tuzzeemu n'okuniwalinga contract zaffe ku lw'ebyo by'otugamba. Tugenda mu weekend love moment. Tuli mu weekend already. Kanoonya omwami nina abaana 2 njagala nina emyaka 28 njagala omwami okutandikira ku myaka 4 paka ku myaka 6 omwami oyo ng'atya Katonda ng'amanyi Katonda kyeki ng'alina okwagala mu ye mu Saudi Arabia. Enamba yange eli +966 50 87 28 76. Njagala omwami nga muyonjo nga yeefaako ng'alabika bulungi kuba nange nzikiriza nti sijagamba nti ndabika bulungi naye senjagala omwami ng'olabika bulungi ng'omanyi okwambala okutandikira ku myaka 4 okoma ku myaka 6 eky'abaana si kikulu ebirala bijja kutusangayo ekikulu kya byonna bw'oba ng'olina Katonda mu ggwe ng'otya Katonda. Mr. Lugomvu tukwagala nnyo mukwano. Nange mbaagala nnyo mwebalire ddala simanyi bwe nsobola kubanga mbaagala naye ate bwe ntunuulira ku namba y'essimu gy'asomye ndowooza mu kifo kya 82 asomye 28 kubanga ate gy'abadde akubisa wano ndala
ndoza tugiwandiike wetu bwawanga wandiise eri ewali watadde 28 ogenda kusawo 82 eri plus 966 wandika 50 wandika 80 78 276 wandika plus 966 5 8 7 8 27 ojja kubanga omufuna alina emyaka agambye 28 alina emyaka 28 ayagala omusajja ayagala okubanga otya Katonda ate nga okkakkanye tokyalinamu mbeera ya kuzunga. Bonna betufunye olunaku olwaliro abasatu baagala abo abatakyalinamu mbeera ya kuzunga nga muga nti kakati tukakkanye obulamu bwe twagala kubanga tubutambuliza mu bufumbo. N'olwekyo bw'obeera ng'oli musajja ng'oli nga weetaaga omusajja omukyala agenda okuwa emirembe atagenda kujuza oyinza okubanga weekwata ku bannyinaffe bano booliyaawo bakkakkamu bamanyi kye baagala ate nga bagenda kuwa obulamu obulungi oleme kwejjusa naga nti banaye nga natomera bigenda kubanga bikutambulira bulungi. Byonna mu byonna njagala saagala kwogera bingi naye njagala bagamba ekintu kimu. Bw'obanga tunatuuka mu kaseera kagumiikiriza bisoomooza balanga gwe buli kimu oyagala kiri perfect lindako lw'onaatuuka mu mbeera esobola okugumiikirizaako ebirala lw'onaawasobola lw'onaafumbirwa kubanga togenda kufuna muntu ali 100% perfect never. Era buli gw'ogenda okufuna agenda kubaako ebimusoomooza obulamu bw'obanga oyagala bukutambulire gumira ebimu ku binyiga otunuulire ebirungi omwami by'alina otunuulire ebirungi omukyala by'alina obulamu bugenda kwanguyira. Nja kusaba busabi okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eya Lugomvizi Show osobola okusharinga okulikinga okukomentinga ate obulamu butambule bulungi. Nze Sintongo Frederick Lugomvu tubadde tuwagirwa banafa ba Maria's Cargo abakutambuliza mali okujja mu gwanga era kyano gitusana mu nnaku ntono ku mmeri ne ku nnyonyi ne banafa ba Malakai Ecology basangibwa wano Kitende ku luguudo lw'Entebbe wetera Kajjansi tubadde nabo